natambulako ng'omulalu nenkwata omugu wange ndenetuge ebyo byali bimpiseemu naye nebaza Mukama olw'okuba yakyali mulamu era njatudde ndokoze tikyawankawanga. Nalimva ku medical nali sirina transport nenva ku medical waliwo mukwano gwange yampola omutwalo nasimbula mu tawuni saawa emu nentuuka ewaffe saawa 7 nasanga omubbi yali anfumisa eso we yakikwata waati nekigwa wansi nanjagako esimu nagenda nakaaba namala wiikyemu nga sirya mmere. Kuleka pasita natusabirako olwaleero bingi byempiseemu ng'omuntu mundainga obukunula tabiyitangamuuko ebingi byempiseemu era buli wembirowooza amaziga temulaba nti abalalu ababeera ku kkubo nze natambulako ng'omulalu nenkwata omugu wange ndenetuge ebyo byali bimpiseemu naye nebaza Mukama olw'okuba yakyali mulamu era njatudde ndokoze tikyawankawanga. Nalimva ku medical nali sirina transport nenva ku medical waliwo mukwano gwange yampola omutwalo nasimbula mu tawuni saawa emu nentuuka ewaffe saawa 7 nasanga omubbi yali anfumisa eso we yakikwata waati nekigwa wansi nanjagako esimu nagenda nakaaba namala wiikyemu nga sirya mmere naye nga ngamba Mukama ndina okugenda okelera fyuca yange bingi byampiseemu naye mmanyi njabiwangula byonna. Tusabira mu linnya lya Yesu Mukama akomye ennaku y'omwana ono Katonda gibisanye okusaasibwa kyawandikibwa nti olintandikwa era enkomerero Mukama nga bw'olintandikwa era enkomerero osobola okukomekkereza ennaku ebega nti olisambula buli zziga. Mukama omwana ono sitaani amulwanyisa kubanga alinga Gideoni mu kika kyewaabwe wamulonda okwegulumiriza mu ye. Mukama tewali muzimu tewali mwoyo mubi guyinza kulemesa kwagalako mu bulamu bw'omuntu yenna. Mubikka musaayi gwa Yesu mukuumire mu kwagalako emyoyo gyonna egitatuula gikalondoozi egiva mu bika ku bukojja gireme okulaba omukisa eri obulamu bwe. Abalabe be banaamulumbiranga ku kkono namuyisanga ku ddyo banamulumbiranga ku ddyo namuyisanga ku kkono. Mukama nangirira omukisa gwa Mukama ogugaggawaza ogutagattako buyinike mu bulamu bwe mu linnya lya Yesu. Amen. Amen. Kubira Yesu egali z'amaanyi. Alina yekikulema bw'omuweereza ye Yesu akuwa musanyu obw'okuyaga omukono gwa Yesu omuyala kuliteeka Everybody
Omuyaga guliteeka manya essanyu lijja nelimbula amaziga mukono gwe Yesu omuyaga guliteeka essanyu lijja kigambe neighbour nze tombulira awa Yesu wange
Japonya babbi Muzani w'amaanyi talina yekimulema omuwagizi bugenye akuwa mu ssanyu ogw'omuyaga mu Uganda ne gy'ogenda bambi todduka tova mu lyato ojjakufa aligolola omukono gwe Yesu omuyaga guliteeka essanyu lirijja n'eryato liseeyeera. Katonda mu linnya lya Yesu omukisa ogwo gwogerwako mu ngero essula 10 olunyi lwa 22. Omukisa ogwo gwenneekakasa nina obukakafu mu gwo. Bayibuli egamba nti tegugattako buyinike era gwe gugaggawaza. Mukama ffe ffenna twazaalibwa n'omukisa n'olukisakisa n'omukisa ogw'obuyinike. Naye kaakano Mukama tutegedde nga olina omukisa ogutagattako buyinike. Sitaani abadde yayingira omukisa gwaffe, abadde yeegazaanya mukisa gwaffe, n'aggyawo omukisa gwe n'ateekawo omukisa gwe ogw'obuyinike, ogw'ebbulwa, ogw'obwavu, ogw'obutalaba. Mukama Katonda wange ogw'omukisa tusaba, kubanga omukisa gwe gulina amaanyi, guwaguzi ne guyita ne Mukama ono. Omukisa gwe Mukama mu maanyi gaagwo gutusisinkane, gubasisinkane abasakazi bano, gubasisinkane Buwalabu, gugende nabo eBuwalabu, guyitewo Mukama, guwaguze, guyingire mu mayumba gye bakola, gubagangise mu maaso g'abakama baabwe, gubaweese emirimu mu linnya lya Yesu. Tewali n'omu kuba n'agenda kukuhula mulimu atagenda kukola mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda we. Bakkirizibwe mu linnya lya Yesu. Tugoba omukisa ogwo gwotezenga gubalondoola omubi, gukoma wano mu linnya lya Yesu. Agenda omukisa gwa Mukama. Era Mukama emirimu gyabwe gyonna tugiringisiza mu maaso go mu mikono gyo. Ebirowoozo byabwe bituukirizibwe. Buli alina ekirowoozo ekirungi wano Mukama, buli agamba nti Mukama bwenkola njagala mbeere bweti, njagala nfune na kino nakyo, njagala nzimbire maama ennyumba, naffe awaka waffe wabeerewo ennyumba etegerekeka erabika, maama wange asuleko mu nnyumba ennungi. In the name of Jesus, nangirira fulfillment ya Katonda. In the name of Jesus Christ. Mukama uli agamba nti Mukama nange ebiri ntandikwa yange ey'okwezimbirayo akayumba akalungi mu nsi, ngule poloti, ngule yiika z'amataka mu byalo eyo, ntandikeko projects z'okulunda n'okulima mu linnya lya Yesu. Mukama kituukirire mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Haleluya. Nangirira Mukama aleeta abantu mu mukisa guno, abantu bagenda okumirira n'amagenda go, abantu bagenda okutuukiriza okwagala kwa Katonda mu bulamu bwo. Mukama akugatteko abazungu, abaddugavu, in the name of Jesus, abagenda okukola naawe mu linnya lya Yesu. Nabikka musaayi gwa Yesu, muganje okutandikira mu nnyonyi ze mugenda okulinnya. Buli muntu anaayagala okutuula naawe. Mukama anaasosonkereza omuntu anyume naawe mu linnya lya Yesu. Omuntu oyo tagenda kunyumya naawe bya bulijjo, naye nga ogenda kufuna connection ku ye mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. In the name of Jesus. Munaanyumyanga naye ne mukyatinga naye ng'ofunye obudde mu biseera by'eby'eddembe ng'omaze okuweereza bakama abo, ate n'oyo muntu naye n'akugattako mu linnya lya Yesu Kristo Omwana Katonda omulamu. Mukama bampere nnyo omukisa, era mu linnya lya Yesu tusibe n'okwebaza. Amiina. Mukama omukisa.